Bannange kwana mingi naye weesige mitono. Omuwala oyo Saara omulaba gw'olaba mu bifaananyi oba mu katambi. Omuwala bbaawe omuzungu gwe bayita Daniel yamuggyeeko omwana n'amutwala. Yamuggyeeko omwana n'amutwala n'amukyenjisaamu $300,000 n'ennyumba. Kwegamba omusajja yatutte omwana n'awa Saara $300,000 n'amuwa n'ennyumba. Sitoori etandika etya? Nga sinnaba kuwa sitoori eno nkusaba vidiyo gimpere like. Bw'olayikinga vidiyo kinyambako okuba nti etambula ku sipiidi eya waggulu. Information esobola okuba nti alituuka ku buli buntu. Kakati bitandika bwe biti. Dan, apologize. Apologize to her, please. She called you honey, then she called you motherfucker. She's hot. Fucking give your money. I told you when I saw you. This is my fucking sister. I'm suffered enough that you see me, motherfucker. Daniel. Saara aba ali mu kifo gy'ali omuzungu ono amuapproachinga amukwana nga omanyi nti eby'omuzungu n'omunayuganda nga beekwana tebirwa. Ababiri bano eno nga bagwaŋŋana nga beekwana nga bagwaŋŋana nga baagalana. Baagalana. Tewayita bbanga ddene nga Saara afuna olubuto. Saara mu kufuna olubuto akaseera kayitawo azaala. Saara mu kuzaala yalina mikwano gye nga bw'omanyi nti bano abawala kizibu nnyo abawala banene bwe batyo okubanga tebalina nnyo mikwano gy'abawala. Ebiseera ebisinga abazungu bano basanga bannayuganda abawala nga balina mikwano gyabwe abawala, ekyo kyo mukimanyi. Kati Saara ono yalina mukwano gwe best friend we nfanfe. Naye nga best friend we ono tayagaliza relationship ya Saara ne Daniel kugenda mu maaso era yawuliranga obujja ku babiri bano. Kakati omubazaala omwana waabwe omuwala gw'olabawo omulungi. Omuzungu ono atuuka ekiseera ndowooza atambulamuko naye ng'agenda bw'akola ki bw'akomawo. Omuzungu alinamu akasente. Omuzungu ono yasobola okuzimbira Saara ennyumba oba okumugulira ennyumba ebalirirwamu $300,000 ez'e Uganda. N'amugulira n'emmotoka. Okitegeera ne basobola okuba nti ate babeera bonna obufumbo obutambula bulungi nnyo. Kati nga bwe nkugambye nti Saara yalina mukwano gw'omuwala naye nga mukwano gw'ono omuwala awulira bubi ku Saara, mulinako obujja. Omuwala oyo mukwano gwa Saara nga tagenda ku basawo baganda nga taloga Saara. Mu kuloga Saara amusiraanye obulamu bwonooneke yeddize bbaawe omuzungu. Munnange waayita mmeka nga bw'omanyi nti ebyeddogo tebirwa. Eddogo ly'omukwano gwa Saara nga likola nga mukwano gwa Saara teyeddiza Daniel omuzungu era bw'amweddiza ababiri banene nga bafulayika ng'omuzungu Daniel ajja mukwano gwa Saara mu Uganda ng'omuzungu amutwala ewaabwe Australia omuzungu gy'awangaalira. Omuzungu ono bw'atuuka Australia mukwano gwa Saara amugamba omanyi leeta omwana wa Saara mumuggyeeko omuleete tubeere naye eno wa Australia. Omuzungu akibaayinga agamba ekituufu omwana wange ali Uganda ne maama we ate maama we obulamu bwayonooneka maama we mulabe bwafaanana omwana wange kamumuggyeko muleete wa eno Australia. Nange omuzungu ng'alinnya nnyonyi ng'ajja mu Uganda. Omuzungu ekyamulese mu Uganda kutwala mwana we kumujja ku maama we. Omuzungu yatuuse wano eno n'agamba Saara nti anonye mwana we. Saara n'amugamba bannange ononye mwana wange nze ngenda kubeerawo ntya. N'amugamba atofaayo ngenda kukuwa $300,000 nkuwe n'ennyumba amaka ge tubadde tubeeramu agasangibwa Ejjinja nga kulekere. Saara ndowooza nga akkiriza era butambi nga bw'obulaba awo yabadde awaayo ki ng'awaayo omwana oyo. So kati mweno process yonna Saara yatredinze omwana we ne bamuwa $300,000 ne bamulekera n'amaka omwana ne bamutwala. Naye newankubadde yakikoze Saara ono yalabise ng'asigadde mu bulumi oba okuba nti bamuggyeeko omwana. Era nga bwe weetegereza omwana muzungu yamututte naye nga mukwano gwa Saara
yali emabega w'obulamu bwa Sarah okuba nti bwonooneka mpaka wano bamuggyeko omwana. Era ndowooza Sarah omulaba nga bw'afaanana ali so depressed, alaga nti tali bulungi. Either ebirowoozo alina bingi, jjukira omukwano gwe yamuloga asobole okweddiza bbaawe, era eddego eryo ne lituukirira. So kati omwana taata we yamututte. Omwana taata we yamututte Australia gye bagenda okutandika okukola ki? Okubeera. So emboozi ya Sarah ono tugiyigiramu ki? Sarah ono obulumi bw'ayitamu nga maama ffenna tubumanyi nti newankubadde nti byonna byonna bituukawo, bamaama be bamu ku bantu abataagala kuba nti ate baawukana n'abaana baabwe mu ngeri emu oba endala. Newankubadde eriyo bamaama abatalina buvunaanyizibwa, naye ate ebiseera ebisinga maama okumuggyako omwana n'omutwala ate n'omuwaŋŋanguza, kuba kati omwana oyo omulaba gwe batutte, Sarah agenda kumala ebbanga nga talabye ku mwana oyo. Agenda kumala ebbanga talabye ku mwana oyo. Era Sarah wabanga talinnya ennyonyi n'agenda Australia, omwana oyo kigenda mumubeerera kizibu. Omwana oyo ayinza n'okweza emyaka 25 ameka nga tamulabyeko, kubanga omwana muto ali mu myaka nga 3. So ebiseera ebisinga bamaama bano eno kizibu nnyo maama okudda awo n'atradinga omwana we olwa ssente, naye embeera weetuuka nga wano eno omanya waliwo embeera ey'okusindiikirizibwa. Naye era nga Sarah tumulaba nga tali mu mbeera nnungi, ng'alaga nti kale alumwa. Naye nga byonna byava ku ki? Byava ku best friend we gwe yasembeeza, ye yamuloga nasobola okuba nti ate amutuusa mu mbeera gy'akola ki? Mu mbeera gy'alimu. So kwana mingi naye ng'ate weesiga mitono. Emikwano mirungi naye ate emikwano mibi. Abalungi batono. Omuntu akwagaliza ng'olina omuntu bw'atyo ng'oli mu bulamu bulungi, kuba abazungu bano baagala bannayuganda abakazi ne babakyusiza obulamu. Abawala abannayuganda bakyusiza ddala obulamu nga bafunye babbaabwe abo abazungu tubalabyeko. Babalinnyisa ennyonyi ne babatwala, babagulira amamotoka, babapangisiza apartment ez'ebbeeyi, babagulira amayumba, buli kimu abazungu bakikola. So kwana mingi naye sembeza mitono.